Kojo gabadde mazaalibwa ga principal soko yagalize principal belated birthday. Mwebereremu. Hachi mwagaliza belated ngage gulu gabadde gaggulu. Ate belated kitegeeza aki? Nga gaayise. Ate tegaayise. Gaawedda nti ekyo tukireke. Ate mwagaliza gulu move on. Ate bwamwagaliza. Bebe epasi bye bagamba ekivulu kiwedde ate otandika kongula. Lwaki tewagamba lya abantu bajje bamuwagire. Nna. Olwalo siri mwangumu. Akanagano akatunuka kulemika tugenda kukola tutya inje. Babi yazzeeyo enkozi. Mukatanda kenyini bamusindikira. Alimba. Naddamu ne yebaka ku katanda. Akonyongeddemu ko kantu. So ku nkozi hospital yazzeeyo ko. Naye kati mwabo mu lusuku banne onaddeyo dingo lusuku bateekawo dde nnyumba. Obanga balusenda. Mane bazadde bafa batuzaalirako mu malwaliro nno mwebale. Kubitoke nanno nabo babere n'abasawo nga bajjukira ate batola batakujjukira oba bazaalibwawo ng'olina amakulu anki ekyo aso tebamala gajjukira buli omu olunaku bafulumya abaana era muwandiiko taliimu wagambye newa engeri gyali Kyagulanyi mwali nnyo gwa amakulu mu bulamu betuleeta faya ya lukumi eyinza noba teriiyo naye 1784 ku lw'ensonga ye nti yali awo nefayo tugiteekawo ensi eno lwana nnyo ofuko weewa amakulu si buli obbi nti akola amakulu oliwadde menolonda eddwaliro gyoyagala mbeera nga nazaalibwako ayekike olaba kati amazima ogalaba essomero lyosomeddeko taabu emutobera obbi naye bw'ofuuka n'ofuna amakulu bakuweereza message nti si wayitako wano naye nekisinga obukulu ayazzeeyo ku ssomero era n'addamu n'alambula ne kuba maama abali mu kuzaala bagudde ebintu bamaama ku lunaku olwo ng'omayo okubeerawo ayino okuzaala lutalo lulala so olaba kye tugambye ku bakyala ku nnaku z'abaami baabwe kulaba omukyala bwakubye meekaapu oyinza ye birthday gaalo akateeteeyo okalabye awo akalabye wali awo abakyala awo wetugamba oyinza okuwa birthday boy space teri talina kusaba lwakyuka eriisa alikubako ggwe ate noyagenza okujjawo nga bamuwamba ekigambo kuwamba okimanyi omukulu yagambye babbi yampambye kati fe abaasoma psychology nemugatta nemugattulula galifuna omwana w'obugagga kiri kibebi kyaliwo ku struggle nerekalekanaye gamba nti oluwamba lizova omwana wa struggle kale musooke mutwe birthday y'omukulu bannaye Happy birthday, dear Lord. Happy birthday, dear Lord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lord. Oyinza kukkiriza ssanyu lye tulina okukulisiivinga wano mugayo lyaffe ery'enkozi bannaye tukisanamu obugalo tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala tomanyi bwonkenge butubaddeko wano ne sisita ng'agamba atuuka ddi bannaye atuuseewa naye tuli basanyufu nnyo 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 ku mazaalibwa ago gano okulaba nga ssebo osiimye ate n'obeera nga ogakuzizza naffe mu ddwaliro lino wazaalibwa. This hospital is very personal to me, very special. Mama wange yakolerako wano ng'omuzaalisa in the 80s. Kati nze nange 43 years ago banzaalira wano. Tuli basanyufu nnyo okujja wano.
olunaku lwa Bobi yampambye nantwala eyo One Love olugulu lwonna ekiro kyonna tusula wano twabadde ku boat cruise ne buziba nga tukyali ku lyato tufuna ne kaddina olunaku lubadde lwa kutusoma bumeseji obungi obwa birthday nga bwe nebaza Katonda okweza emyaka gino gyempezezza byonna byensobodde okukola ne byonna byenjize nga tutudde ne campfire netunyumyamaawo ku makya olunaku olupya luzze nga ye birthday alhamdulillah nebaza Katonda ebirungi byonna n'ebyamaanyi byensobodde okutuukako kabadde maanyi ga Katonda kyabadde wano gye tusembedde awo mu kuwamba awo kati ako kagundi bakakoze batyanga Bobi ayogeramu ne Bobi namuwamu naye nayogeramu kyova bagambye nti bampambye omuntu wakuwamba kyenjagala kyokola eno olabye birthday gaalo ng'akyusizza nga birthday boy nanyini mukolo takyusizza ate ffeeno mubawala birthday gaalo nsobola okyusa emirundi 15 ate era nemba birthday gaalo nga gwe my husband era nzikirizibwa okyusa gwe ate nga tokyusizza kale amangu gy'okoma okuyiga omukyala gy'okumubba n'emirembe ojasanga omusajja ataatekekuwayi omukolo gwange negwasinga nemugenda muyamba kati telwawedde olwa Bobi. Bobi, thank you for making a girl child so proud. Bwe tuti abakyala otambuze ensonga zaffe bannanga omusajja bw'omufunanga mu 5 tokkiriza nze nkubuulire saa yonna asimatuka wali muddwayo Bobi yadde ayogeranga ye yazaalisa bama Bobi kati yaba akiikiridde maama olw'obulumi ate Bobi amanyi amuyita maama era nona amuyita taata baba okutaataza n'okumaamaza okuli eyo baba era taata munange nono maama so kati ono ye deputy wa maama in absentia beautiful love ya mama taliiwo leeta baba we oleeta yabayimbi okubeeka mocha in 2000 Sanyu FM nekola competition y'abayimbi nenyongera okumanya Bobi Wine president kati nenyongera omumanya so all that time president yabanga mukulembeze we yatambulanga n'eggaali y'abayimbi okubeeka mocha nga bapangisa taxi ne bajja ne bakubalaga era laga waggwa ne balinya taxi yaabwe neddayo time yakuba akagoma nayongera okunyweza ekintu era eggaali neewera nindaba nti ono omusajja nga mukulembeze kubanga ng'alina ababanda ab'omu ghetto era firebase weyingirawo ebiriroliro bibaawo naye mukubeera nga babanda tebakubanga basawo tebakubanga bantu ba bulijjo embeera yabeeranga kwabo abagezaako okuzoleya ghetto era kamooca omuntu nga tazoleya kamooca nga waliyo amagye gaayo era ekyenjawulo ku Mr. President nti kyasibuka ebyo nno byebyo byabadde mu mazaalibwa twongera kubaagaliza amazaalibwa ga Bobi ne Bobi twongera kubaagaliza amazaalibwa amalungi kate ne Valentine tujja awo ati abasajja banewe mubona naye kaleko bweni yabafunyeemu at least Valentine kati ye bamumazeeyo kati ku Valentine ate kati nga bye babimuwadde byonna bwe biddanga bisingako bamuwambye ku Eve kati kitegeeze bavudde mu birthday alina owamba kati bamuwoze ebbanja oyinza oleeta akati ekitenkana kye bakoledde ku birthday era bakugamba taata utambula mu ba celebrities ewasa na